Alright, tukwaniriza mu program nzenga bwendaba mwebale banga je muli mutugoberera nga mulaba Dream TV, Bunyoro TV oba BTV sako namwe abatuliriza ku Impact FM Radio Rasta Mayinja yonna amayengo ga Impact je gatuuka tubebaza waliwo nammwe abali kati mu nkola y'abavubuka ennyo ku mikutu gye tuyita mugatta bantu balala bagiyita mukwanira wala abalala bagiyita mugattulula bantu byonna nga bw'ogiyita naye tubebaza okuba nti muba mutugoberera ne programu eno nga musindika obaka nga mulina bye mwagala okuyiga n'okumanya programu eno bemba nabo buli omu ayogeranga bw'alaba okusinziira ku ddiini ye oba ku nzikiriza ye. N'olwaleero tuteredde twongereyo omulamwa gwe twatandikako wano ebbanga si ppanvu emabegaawo nga twogera ku busamize ne tumala ne tubuteeka wali ne tubuuza ekibuuzo mulundi ogwasembayo nga tugamba nti buli kikolwa kyonna ekikolebwa nga kya busamize kya Katonda oba kya Sitaani. Bwe mbanga ndi muyizi mulungi abayogera omulundi ogwasembayo wano ndowooza omulangira Kaaya yekka y'atayogera ku olwo abasinga Abayisiraamu bo batugamba wano buli kikolwa kyonna eky'obusamize kya Allah Sitaani tebamuwaayiriza kubanga Allah ye Ssaabasamize onyinya ky'omutwe Allah ye Ssaabasamize kati zisa busolo era ayagala kubyegaana wejjokolera ye yatugamba bakatuliki nti bya Sitaani n'omulokole naye yakidduka katulayo banaaba azze anakinnyonnyola ye omusamize yagamba nedda Katonda talina kyalina byonna bibye. So kati awe tugenda okutandikira tugguse weekubye endobo obusamize ne Sitaani byanjawulo byawukanirawa abasamira lubaale waabwe n'atereera bulungi nakkalira n'atebenkera tobusaddamu tosanga mwasaddaase bwana tosanga maya bisiyaga gamba Sitaani ye ebibye byabwe bisiyaga temula bantu gamba bibye bya Sitaani ekyo bwera abantu bona abagemera bagejja bali luzira abali luzira baba bajemera bagejja ne badde bagenda mu bya Sitaani niye kali ofe kati ngewaffe fena tutudde entende abaana tuzaala abakazi tukyusa bukyusa sente tuyina kajungambo lyambo aliffe tuli ba Sitaani. So Sitaani akola mulimu gumu gwokka gwakutta kukema oyinza okube ogw'okumuta ogumuwadde waliwo abali luzira nga batta anti yaba yabakema ne bamukkiriza biba bikola byani ate egyo emirimu egimu giba gya Katonda yabagibatumira gibatuma nga si busamize bwamu nga si jjajja muwanga jjajja muwanga si Katonda yateekawo emalayika ejjamu emyoyo singa yayitaala kujjamu myoyo ngenda kujja omutereeza kwagwe kumanya otegeere Katonda yateekawo malayika ya walumbe kale malayika ya walumbe bwobanga gwotuse ngayagala kuttibwa etunula butunuzi no bamutegeera kufa kintu kiso ng'eraba oli alinawo kikutema. Malayika ya walumbe si yabasamize yakola mulimu gwa Katonda. So obusamize tebutta kyogezaako okuŋŋamba tebulina buyinza butta muntu tebutta mbuuziza obusamize tebutta butta oba tebutta Katonda yekka yalina obuyinza obutta omuntu ekyo n'obusamize bukimanyi andika yakola lisiti ye agamba kati eno lisiti ono alina kukama mu busamize temuli mukutta so mulina amaanyi we gakoma naddala ku bulamu bw'omuntu ekyo tewali atakimanyi namwe abasamize mukimanyi nti bwe kituuka ku bulamu bw'omuntu yenna Katonda yalinawo obuyinza yaba yakola lisiti ye oluzaalibwa bwoti ne bakufunira li lisiti
olina okukoma tosukkawo nga wali malayika nga yekola gwayo omwoyo guno nga gukola ogwagwo otegerekese chairman kyembadde njagala okugamba omwami oyo omusamize bwe babeera eri mu ssabo bayimba bwe bati akanyoomonyomo wonyoomera asula mu njuyo bwe ndikutta nga nkwata mulala ogere teriyimbibwayo mulimu anyooma nnyinimu oba onyooma ennyinimu ekyo lulala ate mulimu anyooma nnyinimu onyooma nnyinimu nga nelisi yetu nga negundi yetu oba onyooma tugende mpola oluyimba chairman lugamba ki oluyimba luta kubanga kwebyo ennyimba kati natandise obipikinga mu interest baba tuyimbira wano oluyimba Sunday ewedde wootaali nga lulimu Biikira Maria batuyimbira ennyimba wano nga ziri bbiri ne zikakasa amaanyi gwe gwoyita omuzimu gw'ekereziya ogwa Biikira Maria kati mubasamize naawe otandise na nnyimba gyeruli teri yayingira mu ssabo gwe batayimba luyimba olwo akanyoomonyomo wonyoomera asula mu njuye kati wonyoomera asula mu njuye kati nganze nanyinimu otandika okunyomera mu singa omusajja ajja ku mukazi wo omukolaki oluyimba lukakasizza tebatta bakola ki ndikukwata mwera si yabakuse gwoba onyomi nyinimu ne bayibuli yenyini egambye tetuli mu ddumalayo katulukwogerere bulungi tulumaleyo otubuulire kyoli mukwewozaako akanyoomonyomo wonyoomera asula mu njuye yananyinimu nyinimu tebamunyoomera mu njuye kati kirinanga bonaogamba nti sawa ya leero nyooma Museveni president agenda kukolaki akusi alina okuyiza obutta bwomunyoma ng'akwata mulala so kitegeeza nti bwabanga abasamize batta ngate watugambye ne sitaani naye musi temulina njawulo ne bayibuli etta erina bwenegambye nti bwona oyagalanga muka muganda we okitegedde bagenda kutta ate waki chairman linda makolo bw'oba ogamba nti nno bayibuli nayo batta okkiriza nti musamize mutta tetutta oli abayome nyinimu era ne bayibuli egambye omusaayi ndikwata mulala ani ayogera ekigambo ekyo eba mandu era twogera oyibaale si yatta yakwasa malayika walumbe walumbe yajja n'ayogera akonyomyaze nnyinimu kati kitegeregese nti ebikolwa byammwe katukkiriza kyennaga nze sobola kuwayiriza nze mbeera mbawulirizanga ne bayibuli etta so buli bikolwa ebyobusamize okusinziira ku makolo ebikolebwa si bya Katonda bya sitaani teri kintu kya sitaani ojja kutereera Katonda yatta yennyinimu
yeti ani nenyini nyini muwasabo wayere nyini muwasabo Okay. nyini muwasabo akubanga yeyeko So ekitegeeza abasamize kye boogera n'ababa kuwadde eddagala nti genda mukama akuwonya baba bakimanyi nti Katonda yalina amaanyi agawonya muli bafere ati tibafere ati temuwonya kubanga temuwonya wacho okwogera mukama agenda amuwonya ate masukuwadde eddagala yeddagala nyenkuwadde ani okugaba eddagala kukwe okuwonya kwa Katonda naye kuno okutta nyinimu okutta nyinimu kwekwani kuno kwa Katonda chairman gwata ayogera luli bannaye nga munkedde mayi luli basindika message ne muzirekayo naye waliwo ngenda kujja gyoli katini nnyo sema agamba nti mwebale kuweereza mbuuza okay kale kigenda kujira wali chairman tusanze okulaba gwe atayogera luli neyanziza buli bikolwa byonna ebikolebwa nga bya busamize bya sitaani oba bya Katonda tujja okusimbulirawo tugende ku mulamu okumpa omukisa guno we nali walako nali mu mirimu era gya Mukama mwami omu bamuyita kali kandyogere erinnya yali Kavuma sajja oyo nga musamize ng'era ayina essabo Kavuma era okukakkana ng'ebintu abituwadde ne tumuwonya ekibambulira ng'afuuse Museveni sidi ng'avuddeyo so atolotonge naye ebikolwa byonna ebyobusamize kakati bwe tutandikira ku nsonga y'okutta Saabatemu okuva ku lubereberye tugenda muzuula ng'era ebigambo bye biwandiika byogerwa era oyo eyagala okwekuza era mwana wattu olw'okubanga obuyinza abulina mu mitima gy'abantu ateekamu era yali ayagala okweyita Katonda era bwe yatuuka ku kukema Yesu nga oli bwe yagambye nti mukeme yamugamba bw'oba oyagala fuula amayinja nja kukuwa bino onsinze bw'onoofukamira n'onsinza nkuwadde ensi eno yonna Yesu n'amugamba nti kyawandiikibwa tukemanga Mukama Katonda wo lwaki yali ayagala ddira ekitiibwa kya Katonda akyeyambaze asinzibwe alina ku bwogu Katonda yekka naye noono ayagala okukola ki okusinzibwa okusinziira mu Matayo essuula 4 kakati omukulu oyo Seitwani ayagala nnyo okusinzibwa kali kyava agamba olw'okuba ye musi era nga ayagala okufuuka Katonda kyava agamba ti Katonda yatta kubanga gwe buli lwogamba nti Katonda yatta nga ye Sitaani awulira afunye obuyinja kubanga yaba atugumbudde gwe nga tomanyi ogamba nti Sitaani nti Katonda si era mwana wattu oyinza oga naye lwaki waliwo ne Sheeka kati agenda ayogera nnyo nti Katonda yasalawo buli kimu Katonda yasalawo tamanyi omutonzi waffe yasalawo tamanyi nti awa Sitaani buyinja mpola mpola mu bimu njagala tusome mu kitabo kya Yokaana essuula 8 tujja kusoma olunyiriri 44 lugamba bwe ruti mwe muli bakitammwe Setaani era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe oyo okuva ku lubereberye ye musi so teyanywerera mu mazima kubanga amazima tegali mu ye bw'ayogera obulimba ayogera ebiva mu bibye kubanga ye mulimba era kitaawe w'abalimba omusiyani Seitwani owabula Bayibuli obadde nanti nze nsomye Bayibuli owabula oyagala kuwabula Bayibuli kuba yegambye gwogamba wa
nze wali olabyeko gwenziika no wali olabyeko gwenziika yatuwa era yajjawo Lindako. kale yakujjako buyinza katonda buyinza anti obulimba wulirizaako obulimba setaani bwalimba abuteeka mu mimwa gy'abantu n'olaba nga priest ayambadde nekkola ataddeko ono katonda yagabye era yajjewo setaani ng'afuna obuyinja kubanga ne mukukema omuntu yayingira mu musota ne gwogera kaakati ono muntu mulamba lwaki taguyingiramu n'ayogera ebibye so ne bayibuli etugambye era ebigamba nti nno anti obulimba bwani yatuwa era anti ekyo kya bulimba omusamize obadde eki basoma bayibuli ekyo kya bulimba nti yatuwa era yatujjako nakyo kya bulimba kati gwe kyewakwata kati gwani akuwa olemedde obadde kammaleyo kaakati amazima tegali mu ye era bw'ayogera ayogera bya bulimba kaakati netujja tuba n'enkola ezi bbiri emu ya bulimba endala y'amazima abalimba bonna w'obalaba baseitwana ab'amazima bakatonda bwe tugendako mu kitabo ky'Abaggalatiya essuula 5 enjuyi ezebbiri twongera oziraba Baggalatiya essuula 5 era ebikolwa byenjagala okusomera akaawo ogenda kulaba ng'ebimu bya setaani n'abali ku luuyi olw'ebyakatonda bwe bati bwe bagenda bikolwa by'abatume essuula ziri 5 nja kutandika n'olunyiriri lujja kuba lwa 19 kansookere ku olwo Baggalatiya wuuno wano agamba bw'ati naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu bye bino ebyo bye bikolwa ebya setaani 1 ekisoose obwenzi empitambi lwakono tebagira nnyo naye kiyingiramu byebisiyaga kuba toyita gy'oyita obukaba okusinza ebifaananyi babiteekawo ng'abali mu yeekaalu naye nga bali mu kusinza bifaananyi ate okubiwa ekitiibwa anti ebyo seyitaani babiwa ebitiibwa gwe kankubuulira owooluganda kasitawo ekifaananyi ekitiibwa oba okisinziza mu kusinza kw'osinza n'okukisaba okusinza ebifaananyi okuloga bikolwa bya setaani obulabe okuyomba obujja obusungu empaka okweyawulamu okwesalamu ettima ne balyoka bateekako obutamiivu makolo byonna abirina ebinyumu ku biringa ebyo nsooka okubabulirako waliyo n'erisiti endala ebyo byonna bikolwa byani bya sitaani simanyi oba abasamize ku bye tusomye tebabirina ng'obwenzi ng'abakazi babeebaliza mu bwenzi sirowooza nti tebabirina obutamiivu bwe baana baliwo obwenzi tebayita obwenzi kwagala mukamusajja era bwebabazikako baana b'abasajja ngenda mu maaso era akugambye ye abeebakako bw'abayita nga si baani si baabasajja balala yagenda agira naye ekyo kyetuyita n'obukaba nabwe era buli ku sayidi eramu ne bweyawolereza era agwa mu katego bwe tugenda mu maaso olunyiriri oluddako olw'abiri kyeruva lugamba bino ebyesayidi eya katonda nebigamba naye ebikolwa eby'omwoyo bye bino okwagala okusanyuka emirembe okugumiikiriza ekisa obulungi okukkiriza obuwombeefu okwegendereza bye bikolwa eby'omwoyo omutukuvu kati buli abakulemberwa sitaani babeera n'obujja ettima efitina enge okwesalamu n'ebirala kaakati sirowooza nti byensomye ebikolwa ebya setaani tebigwa ku basamize
kubanga nange ono agenda okuloga oli bwe yagamba mbu ye taloga wabula yamuwa eddagala eriroga ekintwala okugenda eyo ndoge buba bujja oba nge fitina kale fitina olikima waani kwa musabi toyinza kugenda waliwo wano omusabi mu baffe simanyi bakole ki era oyo omusabi yali pastor yali ayingidde obulogo ng'oli abizaayo baali bamazu abasaba tayipu eyo y'abalogo abaagaliza bannaabwe okufa akanyoomonyomo wonyomera asula mu nju yo bendikutta nankwata mulala ebyo tobiyimbira mu kkanisa kasi tobiyimbira mu kkanisa katugali gwe owabye ngenda kuwaayo kasi tobiyimbira muki bayibuli yenyini ngessa omuntu eki bayibuli ngetta omuntu kisoke naye era ebawa sitaani mu bayibuli anti kubanga neyatta omuntu asooka yali mu bayibuli Kayini era baga sitaani yeyamukola ki yeyamuyingira kaali gwe nobonoogamba oleeta bayibuli eyogedde nti waliwo okufa yafeeta omuntu mu bayibuli batulaga ekikolwa nga si kirungi. So chairman yogamba nti buli kikolwa kyonna ekyobusamize kya sitaani si butereevu Katonda tayiiko wadde akatondo bwe kati kakondooninga ku busamize wabula omusamize tayagala nakugandize ndi wa sitaani obulimba obumujjudde kuba ali ye taata w'abaki w'abalimba yamukulembera alina kulimba kyava alimba nga yeerimbikanga Katonda kyava ajja n'agamba naye waliwo munawo wali owuliddeko ku bayita abalangi baba basamize naye omanyi babakola babeeranga abali mu kusinza okwa Katonda naye nga basamize pyuwa abalangi oyo tabimanyi owulidde kakati embeera eyo ey'okwegira okwawukana n'ebikolwa bya Katonda n'ebirala gyebiri lwakuba nti obudde bukola ki tuyina wano butono naye ebikolwa eby'obusamize byonna bya setaani ebikolwa ebiri era wonna obusamize busukkako ne mu kugamba ti Yesu mwana wa Katonda busukkako ne mu kyaki gye buli era oyo makolo bw'abanga ddala musamize ayinayo ne kyaki z'amanyi ze bakolagana nabo ne baleeta obusamize ku bituuti ne batandika okulagulira okwo owulidde ne bagamba ndabanga gundi agize ndabanga oli bwoti nkulabanga oli bwoti n'obulimba obw'ekitalo abalimba nakati bali ku TikTok bali ku marediyo ate basasula sente 10,000 balimbe ne bakuba n'amasimu nga bagakubidde muki mu bulimba ne bawa obujuliruzi obw'obulimba ku bituuti nze nali bwenti nampunya ku kituuti kye bagamba mu kya Katonda abo basamize nolwekyo tweyanziza embeera yeyo se zisa busolo assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bakubuuziza ekibuuzo wano obusira abasira sitaani alina waakozesa obusiraamu ekirala omuweeyo ebintu 5 engeri sitaani gyakosaamu obusiraamu. Kakati nsooka okwebaza kristi wange Kaya chairman wange muno mukabi oli ye kabonawo kati omu 7 stem ye kabonawo omuntu ajja okusabira abira priest wo anti priest ye kabona kitegeeza yakulyowa alulama yalyowa omwoyo Allah gwamulemu olyowa bebasika bya baba kale omumanyi wabanga ze obwekitiibwa ate bwakusabira abakuwadde so Allah ye yamusindika akusabire kakati n'olwekyo nteeka okumwebaza sebo webale kujja muno mukabi muno ddala ate omukyalo omukatoliki obakatoliki abaali bawalampa mulumba naye namulaba nemugamba omukyalo mulaba
ne sapuli ogiraba bati abo be bantuma ogamba mulumba alikira okukola mpa Bikira Maria omukyala n'abantu sebo nti oyo munnaffe nnyo gisabusolo oli yagamba Bikira Maria muzimu gw'ekereziya lwaki tebamunyoleddewo ati naye yamulaba nemugamba sebo omulabye owalampa be omukyala yamulabako ddala ne sapuli oli yayita Bikira Maria omuzimu gw'ekereziya kaakati n'agamba ti gye bali kakati yetera nebaza nnyo Pastor Mulumba olwali mbadde yalamukwatako mu ngalo kubanga Pastor Mulumba bukyanga mpuliranga bulijjo tukubagana naye kuno yayogera yali bakita mutawasitwa yali Newton yagamba Pastor Mulumba nti okusabira ne mu ddiini zonna gyekuli era n'okuloga ne mu ddiini zonna gyekuli webale nnyo Pastor Mulumba yadde nga tuliyo naye abawulidde bamugambe nti leero kisabusolo kyama yagala okuyisaamu enviite yakuwaddeyo obubonero okubeera Newton genda kati kukyembuuzizza ekigambo nakinnyonnyola mabda omuntu Sitaani akozesa obusiraamu kakati okyusiza omulamwa nedda bukibuuzo kigambo ekyo wakinnyonnyola luli oli abadde atayogera ku mulamu bwewayogera n'otulaga Sitaani nabagamba omulimu gwa Sitaani wansi w'enjuba kukujja ku Katonda kobeere ng'olimu owulya okkiriza nnyo n'owulya nti owakuba akabonero bakufukako amazzi ne bakubatiza bakutayirira bakwazanya mu kutu bakola nenakani oba nikahi oba mukoze okuza kuna abaana nga bakozeeko akuze najja ne musala akiika byonna nga babikozeeko emikolo gyonna noba nga owulira nti oli mutuukirivu mu maaso ga Katonda Sitaani gwe gwayagala kitegeeza ku Katonda era Sitaani ye mulabe wa Katonda nambeemu asookera ddala so kyotegeeza nti Sitaani abasiraamu abakozesa n'abajja ku Allah atukozesa naawe akukozesa era nange asobola okunkema jjama nange nenkola ebitajja sebo waliwo kye sitegedde seekanganya Sitaani mulabe wa Katonda oba mulabe w'abantu waduwa nasi mulabe w'abantu ate era mulabe eri Katonda tebakolagana Katonda ne Sitaani tebakolagana era nga Sitaani sura emijadala bateekawo rujuma lusayakini kale tuwe bateekawo ebitawuliro ebikasikibwa Sitaani bwe banga yeetantala okugenda eri Katonda wabaawo ebitawuliro ebikasukirwa abasiraamu naddala bakkiriza ddala basoma ate nga bagisira ku kululi Sitaani olunaku oli alikubuzaabuza komawo eno naye kaakati Sitaani buli lwe yeetantala okuddayo eri gye yali mu kifo kiri ebitawuliro ebigikasukirwa okukikola ki okugyokya nekomawo ku nsi mu busiraamu mulimu okwenda si kyekyo kakati kwegenda nkola obusiraamu ati mbadde nze mbuuza ekibuuzo tonnakibulira ekibuuzo kyenkubuuza kyangu nnyo mu busiraamu mulimu obwenzi ekyo kyaba kyengenda okutta ati mbuuza ddamu teweetaaga genda wala obusiraamu obwenzi sigamba nti buli shariya oba nayawula obwenzi buli bwononefu bwa muntu bwebanga Qur'ani yakugaana okwenda ng'oli musiraamu mu busiraamu sigamba nti obusiraamu obwenzi tekikola oba kyagemulibwa abasiraamu owulidde yagala kikola bwotyo mu busiraamu mulimu obwenzi gamba ye oba nedda obusiraamu obwenzi bwagemerirwa abasiraamu si kyembuuziza mu busiraamu mulimu obwenzi abasiraamu benda omusiraamu ayenda oba mukatuliki obwenzi kati bw'aba agenze n'ayenda ayenda ku lwa Allah oba ku lwa Sitaani ayenda ku lulwe naye nti wamasewo babuuza bati senga obadde oyagala akuddemu bulungi abasiraamu omusiraamu bwayenda Allah amulamula atya kibooko 10
ku nsi ekyo kazifunira mufunze setaana kubuuza oba ayenda oba tayenda kati ze kyenjagala omanya ayenda ku lwani Allah agenda mboneza n'embooko 10 oba 10 oba mmeka Allah yaba amusindisa ayenda amala amubonereze oba sitaani ate nga yamuwadde n'amaanyi omusiraamu Qur'ani bwe mugano obwenzi n'agenda olwo ayenda ku lulwe sitaani n'emwongerezaako okumulungamya mukakubo kalya obwenzi agambe nti awo Qur'ani nga weekugambye toyenda ate otandise sitaani n'etandika okumulungamya naye ani amuwa amaanyi nkogenda kati sitaani eno bw'aba agenze mu loogi agenze kwenda sitaani eno yemuwa amaanyi oba Allah omuganda agamba atalina amaanyi tagwa ddalu okiwulya atalina amaanyi tagwa ki amaanyi ani agamuwa katonda bwaye yakutonda amaanyi naye nga yakugamba nti amaanyi agakozese mu butayenda ate gwe n'okuba nti ogalina n'ogakoza mu kuyenda kiki kyoli mu kwewala kyoba tokimanyi nti mu loogi Allah amaanyi agakuwa kale waliwo sitaani wakozesa kale kagende waliwo wajosindise kukenyini okimanyi nti obeera mu loogi Allah n'akuwa amaanyi oyende bulungi naye eri gyali bwoba n'amaanyi naye gyali n'asanyuka alala kyekyo zisa busolo n'omutalabaani we bakola kujubisa bannange kale ng'okimanyi ekyo Haji Lubowa bababuuzi wannyonnyola gwe n'otubuulira nti buli kyonna ekikolebwa nga kya busamize kya Allah kuba Allah yesaabasamize era ekyo gwe tosobola kukyegaana naye ekibuuzo ekiri mu kubuuzibwa omukulu ono kyayagala okutegeera okwongera okunnyonnyoka nti waliwo sitaani waakozesa obusiraamu era atya audhu billahi mina shaitaani rrajim abatuwuliriza n'abatulaba mbalamusizza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam sebo nga sinnaba kuddamu kibuuzo kyo njagala okusooka okugolola mukulu Kaaya ye abadde yeewunzise ng'alowooza nti waliyo ebintu byonna bisobola okuvaako ewa sitaani era akagaali ndowooza nga kamukubye ayinza kugamba nti sitaani yakoze eki yamukubye era bwe kiba naye bwe tusoma mu Yobu 2 essula ya 2 olunyiriri lwa 9 n'olw'10 awo mukazi we n'amugamba nti okyanyweza obutayonoona abwo weegaane Katonda ofe naye Yobu n'amugamba nti oyogera ng'omukazi omu ku bakazi abasirusiru bwe boogera owa tunaaweebwanga birungi byokka mu mukono gwa Katonda ne tutaweebwa bibi olabye nti Katonda n'ebibi yabigaba Yobu agambye mukyala we tunaaweebwanga birungi byereere ne tutaweebwayo bibi bwe tusoma mu surati Bakara eno sura ya 155 ya 2 essula ya 2 olunyiriri lwa 155 Allah agamba bw'ati nti era mazima tujja bagezesanga lawabuluwannakum min shay'in n'ekintu kyonna mukubaleetera okutya mukubaleetera enjala n'obukendeevu bw'enfuna n'obw'abantu n'ebibala naye sanyusa nga abagumiikiriza kwegamba omuntu buli lwabeeramu obugumiikiriza kubanga ono bwe yasomye ebyo ebitusobola otunywereza Katonda nategedde nti awa mutuufu naye nebiri bye yayogedde nabyo bibye
tabyawulamu byonna ebirungi n'ebibi bulijjo wano nkyogera nti khairihi wa sharrihi min Allah, ebibi n'ebirungi biva eri Katonda. Tolina kyobojja kugamba nti ate mbyawula. Owulidde bw'ayagala okukuleetera kibi bw'ayagala kukuleetera kirungi olina kwebaza. Bw'akuleetera ekibi n'ogamba ayi Mukama Katonda nsaba ate onkyusizeemu. Kale ensonga eyo ssebo nga ngimaze. Allah mu Qur'ani atugamba nti sitaani mulabe wammwe wa lwatu. Allah atugamba munyiriri ziwerera ddala nti sitaani mulabe wammwe wa lwatu. Kati oyo agambye nti mu Busiraamu waliyo kino. Kati sitaani asobola okukusendasenda otuuke mu kukola ekikyamu. Era kasita otandika okukikola bwe paba nga yaga nti nze ntya Katonda. Owulira akagambo ako? Musinza wa Allah. Nze ntya Katonda. Ekyo kyokoze kikyo. Okiriza nti sitaani si mulabe wa Allah. Ulira mulikamalizeyo kituufu. Kale kakati sebo n'olwekyo oyo bw'atugamba mbu Abasiraamu balinayo ebya sitaani. Sitaani Katonda amutulabudde timulabe waffe wa lwatu. Ate tumunaamutegeera tutya? Abantu balowooza nti sitaani kajja kujja kayimirirawo nga kaddugavu oba nga kafaanana bubi okalabe. Atugambye minal jinnat wannas. Sitaani ayitira mu bantu. Kale oli atandika kunkoonako wano mpola mpola nga mulimu. Tukiraba ne ku natandika okukoona kawo. Tukiraba ne mu Yokaana Yesu olwakoleza Esikalioti ekitole ky'ettooke sitaani n'amuyingiramu. Okiwulidde? N'amugamba kyokola kola mangu kikola. Kyali kikolwa kya Katonda sitaani okuyingira. Ate Yesu teyali ku lwa Katonda. Sitaani yayingirani Yuda n'akola byakoze. Kyali kikolwa kya Katonda. Ate singa Katonda yali tayagala Yobu kumanya Yuda kuyingirwamu sitaani yali tasobola muyingiramu. Owejjokolera nga tannaba kusomesa ku sitaani kyekyo ba sheitani kyeki. Waliwo akantu ke muleeseemu ke mpulidde. Ono agambye nti sitaani mulabe wa Allah era mulabe w'abantu. Haji Rubo wagamba sitaani mulabe w'abantu naye ye munywanyi wa Allah. Bakolagana mutuma n'omutu nkuwalunyiriri Seitani rasuli. Dokita ko wali obuuza amutuma kandu kanjira ndunoonya wano nga owejjo Yamutume wa Ayubu. Tolaba nti kawabisi Allah. Yamutume ne wa Ayubu. Ama owejjokolera ogenda somesa ku sitaani kyekine tusoosedde no waggulu okagguse nga bwe tugenda mukumula mu ssaawa eno esooka. Sitaani mukwano gwa Katonda era mulabe wammwe abantu. Setaani kanziremu bulungi kibuzo sikitegedde. Kale sitaani mulabe wa Katonda, mulabe wa Yesu, mulabe wa Bikira Maria kuba obojja kubitegeera mangu. Era mukwano gw'abantu oba ali byonna. Sitaani kitegeeza mulabe oba omukemi. Akati mulabe waani? Omulabe oyo omukemi oyo oba omukemi Setaani tegenda nakema Katonda ye mulabe w'omutonzi w'ebintu byonna ate era ye mukemi w'abantu. So mukemi mulabe wa Katonda. So tewaliwo Katonda
wakozeseza setaani kutuukiriza kyayagala nga betulaba mu Yobu 6 otamu byakulabe mu vvanjiri yonna n'eri mu ndagaano enkadde temuliimu gwe woolabanga Katonda atuukiriza kyayagala okuyita mu sitaani. Katonda gwenzikiriza ekimuyisa omuyinza w'ebintu byonna era tewali kyatayinza, tewali amukwatirako, yeemalirira okutuukiriza pulaani ze. So Katonda kyogezaako gamba nti takozesa muntu, tasobola kukozesa igwe. Ate kati tasobola kukozesa setaani. Katonda asobola okukozesa nze omuntu. Kyekyo kyova olaba nti yakozesa Bikira Maria n'afuuka omuntu. Yandibadde asoboleza okukozesa embogo oba ekyennyanja oba enkima. Kigambo yakozesa mukazi. So ate teyeetaaga ate kulaba mwoyo guli omujeemu omulabe gw'omuyinza w'ebintu byonna ate agweyambisa okutukiza kyayagala. By the way teyavaana ku alusiye. Era ono Mikayiri yabuuza ani ono afaanana nga Katonda ne waba oluki olutalo. Kankole ku nsimbi tukomewo. Essaawa ziweze 11 katukomewo n'ekitundu ekyokubiri ekya programu eno nze nga bwe ndaba. Awo wennyini kwatirako awo katudde tewa. Gisebo kati ofuuse producer. Okay. Mukulikeyo mukummulamu okwo kitundu kyakubiri ekya programu yaffe eno nze nga bwe ndaba. Tuli kutunuulira sitaani oba sheitani kyeki tuli kale yongere okukinnyonnyoka. Owejjokolera muzina gubaddewo tubuulire sheitani kyeki era sheitani eno gwe watugambye dda nti teyina nkolagana na Katonda naye bwe banaakuleetera ebyawandiikibwa ndowooza nga Katonda akozesa sheitani oba oli awo onakkiriza nesooka ogitunnyonnyole mu bukasi. Nziramu okwaniriza ku bantu bannange natandikidde wali makkatikati mbabuuzaako mwenna abali sayidi eyo timwebala okutulaba wamu n'okutuwuliriza. Nze Sonko Charles okuva Ejjokolera, nze saamu nnyo ekitiibwa abantu bonna abalaba pulogulaamu eno. Era nange bwe ntyo ne mbeera nga ndeeta ettaffaali lyange lyengattako mu pulogulaamu eno nze nga bwe ndaba ng'Omukatoliki ng'Omukristu mu ndaba y'ebintu ebyenzikiriza. Ekibuuzo kimbuuziddwa nti sitaani kyeki oba y'ani, era ne bambuuza nti tewaliwo ngeri Katonda gy'ayamba oba sitaani gy'ayamba ku Katonda okutuukiza pulogulaamu zizo b'enteekateeka ze. Nedda. Katonda ekimuyisa omuyinza w'ebintu byonna bannaffe betujjako okukkiriza kuno Abayudaaya nti ye Katonda bwe yatonda ebintu byonna yajjanga asalawo okweroboza ebintu. Yeerobozaayo eggwanga, yeerobozaayo omuntu, yeerobozaayo ekisolo, yeerobozaayo ekimera, bw'atyo ng'alina bw'ajja abiraga katuke nga bwe yeeroboza endiga, ne yeeroboza omuzabbibu, ne yeeroboza eggwanga erya Isirayiri. Asobola okubeera awantu wonna naye bw'aba aliko engeri gy'agala okulambika ensonga ze era yeebikkulanga bw'aba yagadde tayinza kubanga yeeyambisa ate omulabe we. Lwaki setaani mulabe? Ekikolwa kya setaani tukiraba mu buli ngeri nti tetukirabira eno mu lubereberye ate tusinga kukirabira eno mu kubikkulirwa nti Yoanna oba Yokaana mu ssula 12 bwe yabikkulirwa ebyaliwo ate ebyali mu ggulu n'atulaga bulungi nti omu ku bamalayika abafuzi abali ku mutendera ogwa waggulu, kubanga eriyo bakerubi, eriyo baserafimu, eriyo emitendera egiwerako giri emitendera nga 9. Naye ku mutendera ogw'abamalayika abali mu kiteeko ekyo ekyokusinza oba ababikkako mu kuweereza Katonda, ekitiibwa eryo malayika yali alina gwe tuyita Lucifer, yali atendereza Katonda nga mutendereza mukulu nnyo. Naye mu birowoozo bye, mu magezi ge, mu kutondebwa kwe n'alaba nga ajja kuba nti ekibinja kino kyonna kyakulembera kisobola ate okuba nga kimugobera kuba kyali kimukkiririzaamu nnyo
n'awulira nga ekitiibwa kyawa Katonda oli ayagala kiweebwe ye. Kati ebirowoozo kambiyite ebirowoozo nti omutima ogwo oba ebirowoozo ebyo mu butonde bw'engeri gye yatondebwamu kasita yafuna ekirowoozo ekyo n'afuuka omulabe w'omutonzi we. Era bw'abeera omulabe w'omutonzi we kyetuva tugamba nti obujeemu ne butandika. Omu ku bamalayika abakulu era yali akulira ekibinja ekimu gwe tuyita Mikayiri n'asituka n'abuuza nti ani ono ayagala okwefaananyiriza okudda mu kitiibwa kya Katonda. Ne wasituka olutalo era okukakkana nga Lusiferi asuuliddwa agobeddwa mu ggulu, bw'amala ogobebwa mu ggulu n'asuulibwa eno ku nsi. So ne kyetuva tukiraba nti tayinza kubanga ate olutumulaba nga ye mulabe we, tayinza kuba nti ate afuuka gw'ajja okweyambisa okutuukiriza enteekateeka ze. Era awo enteekateeka we zitandikira wennyini Katonda omuyinza w'ebintu byonna agamba nti ekigambo kyange kino kyennyini kiteekwa okuddayo okulokola omuntu ono gwendese ku nsi. Kubanga ekigambo kigamba nti ensi gizisanze n'abagituulamu kubanga omulaba akkiridde eyo ng'alina obusungu bungi nnyo. Era kyova olaba bwe yatandika okujja eno n'asinga naye omuntu yali yatondebwa atikola gwa kumukema okumujja mu kitiibwa kye yali yatonderwamu. Atandika na muntu n'akema omukyala n'amugati gwe tolaba nti bwe munaalya ku muti guno mujja kufaanana Katonda. Omukazi mu magezi ge bwe yeegomba n'alowooza nti ajja kufaanana Katonda naye n'amusuula. So nga ate yali yatondebwa mu kifaananyi kyani kya Katonda. N'olw'ensonga eyo ekiddako tulaba nti Katonda yennyini kigambo ky'omuyinza w'ebintu byonna n'agamba nti nteekwa okuwangula Setaani ono. Kyova olaba amaliriza akumuwangula nga ye Katonda yennyini afuuse omuntu. Kati mu ngeri eyo siraba ati Katonda wayinza gamba nti ate addire omuntu omulabe we kamuyite muntu oba addire being ekitonde ate nga kirabe kye ate abeere nga akyeyambisa. So olw'ensonga eyo atandika mulabe amaliriza mukemi n'ebyakola byonna ebikolebwa eno ku sayidi eno kyova olaba nga bikontana n'ebyobwakatonda nti bwe banga Katonda yateekateeka omuntu kubeera ku sayidi ennungi. Omuntu Katonda yatumuteekerateekera okubeera ne malayika omukuumi bwe yali ava eri ng'agukusuulibwa ku nsi era yakka ne kimu kyakusatu eky'abamalayika. Kyova olaba tuyina emyoyo egyo girira mu bibinja. Wano nno yayokyogera bulungi Pawulo bwe yali awandiikira Abefeezo oba Abefeesi essula ey'okubiri yabagamba bw'ati Abefeeso oba Abefeesi n'agamba nti nammwe mwali mufiiridde mu bujeemu ne mu bibi. Era olaba obujeemu bwatandikira mu ggulu ne mu bibi byammwe. Olwokubiri mwagobereranga empisa embi ez'ensi nga mufugibwa omwoyo gw'omukulu w'obuyinza bw'omu bbanga ogwo kati ogufuga abo abajeemera Katonda. Olaba ebyo ne bikola bya bujeemu. Kyava agamba nti naffe ffenna twali bajeemu. Pawulo ng'awandiika nga bo era nga tutwalibwa okwegomba kwaffe okubi okw'omubiri era nga tukola ebyo omubiri n'amagezi gaffe bye gaagala okufaanana ng'abantu abalala bonna. Naffe twali tuteekwa buteekwa kubonerezebwa Katonda. Kyokka Katonda ow'ekisa ekingi era atwagala ennyo bwe twali nga tufiiridde mu bujeemu bwaffe yatuzuukiza wamu ne Kristo. Mwalokolebwa lwa kisa kya Katonda. Kankomaawo mu lunyolo olwokuna kubanga Katonda yennyini yafuuka omuntu n'ajja okulokola omuntu. Era kyova olaba Katonda afuuse omuntu bw'atyo ku musalaba yasigala bwereere okutuzaayo eri ku lubereberye nti ne Adamu ne Eva baasigala bukunya n'ebibikako ebikoola. Ono ekiyava asigala obwereere n'atwambaza ekitiibwa kye twafiira luli mu kutondebwa. N'olw'ensonga eyo tayinza kweyambisa myoyo gino emirala oba yeyambise jiini oba yeyambise omwoyo gwonna oguli mu bufugo obwo nti gumutuusize okutuukiriza pulaani ye. Makolo obuuza ki? Mbadde yakubuuzaayo nti ng'omuntu anaba kutondebwa Sitaani n'omuntu ani yasooka ku nsi? Sitaani.
ekyo kibuuzo kibuuza ninze nkibuuza gwe kubanga gwosomye entandikwa y'omuntu nokola obukolomooni nodda booti kumanya abatuwuliriza n'abatulaba omuntu agenda otuuka ku nsi nga sitaani yajja kyongeramu obusamiza amaanyi abatuwuliriza n'abatulaba omusamiza yagadde okumanya obutonzi bw'omuntu n'obutonzi bwa setaani kyekyasookawo katonda yasooka kutonda bamalayika ate nga bonna baki balungi nga bamuwulira ng'omuntu tannaba kutondebwa onfuna kati omuntu bwamutonda oluvannyuma ne malayika ayitannaba kukola ki kujeema kati malayika ajeema okuva mu ggulu ng'omuntu ate ali ku ki ku nsi amangu ago omuntu bakamutonda ate bamugambye kamukisani yamukemye yaziri omuti endabayo gwolaba nti omuntu okutondebwa ate bwolaba nti olutalo lubeerawo eyo si yensoma n'entegera ekitabo ekitukuvu gwe endabayo olaba ngaebigwawo obugwi nga bwolaba kakati nga bwe tugamba nti leero krisimansi ate wanayita emyezi 4 nga tubeera mu pasika gwolaba ngaebigwawo mu budde obwo si bwe kiri sebo sebo mbadde njawukanako ne mukulu Kalooli okusinziira ku bigambo byasomye nange mbadde njasomeyo ennyiriri nga 4 ennyiriri ezo ogenda kuzituwa naye kyensinga okwagala sitaani ono mulimu kumutuwa nga tuddusa emisinde eno ennyiriri zigenda kijjayo zino zikijjayo ennyiriri esatu what is man mbasaagala ongambe ye mulanzi ayambadde kooti ayina ettaayi atudde nze kyenvudde njagala nsome wano malayika nga tonnasoma malayika omujeemu saaba malayika omujeemu ye setaani ye yafuuka omulabe kakati tulina kankuwa ekyokulabirako buli lwe tulabanga pulezidenti w'eggwanga singa kati wetwogerera n'akola rishafu n'agamba nti kati Kyagulanyi ye minisita w'ebyokwerinda oba minisita wakino omulabe we amutuukiriza puroguramu newankwadde abadde ali mu nsi muno asobola okutuukiriza puroguramu za pulezidenti ng'ayagala amuggyeko Anita Amongo kati atuukiriza eruwa Anita Amongo nedda Anita Amongo wa President Museveni wakiri wandigambye Mawu yali wa Museveni ojja kuleta oba yali wa yakyuka webale nnyo naye Kyagulanyi asobola okukyuka kubanga sitaani yakyuka kya sipiika aleete kya minisita wa justice atuukiriza ebya gavumenti awo kyetubuuza lwaki tabituukiriza ku kiruwa amanze kangende mu maaso byaleeta ebimujja mu ntebe ng'ogantu yatuukiriza kati sebo mbadde soka otuweeyo kadde katono otumale okutereza ensonga ya setaani ba kati otubuza sebo Allah atugambye bwati mu Qur'ani bismillahirrahmanirrahim tusoma essula ya 17 olunyiriri lwa 61 nsoma olw'enkaaga-mu-2 n'olw'enkaaga-mu-3 nyimpi temuzeeralikira 1761 Qur'ani Surat al-Isra. Era jjukira mu kiseera bwe twagamba bamalayika nti muvuunamire Adamu ne bavuunama bonna okuggyako Ibulisi setaani ne bakateekawo mu buraketi eyagamba nti nvuunamire oyo gwe watonda mu ttaka kati okujeema Katonda kwe yalagira setaani Ibulisi okuvuunama n'agaana kwe kumufuula setaani tugenze ku lw'enkaaga-mu-2 osanga naye yaliwo era ojjukira mu kiseera bwe twagamba bamalayika nti muvunnamire Adamu ne bamuvunnamira omanye otya nti oba jjini lyalinga malayika lyali malayika oba lyalinga malayika okubanga tekifuula kyo lyali malayika kale lyali
okkiriza Qur'ani bwegamba olwokuba Qur'ani bwegambye Nedda, tugende- Katonda yalagira zimalayika zonna muvuuname Iblisi n'agaana kubanga lyali jini tikiriwa ekijjawa ateekawo kike Ali mu kaya kulira gw'amajini. amakasoma olw'enkaaga mu ebbiri sewo Setaani ne yeeyongera okugamba Katonda nti olaba Oli eyagaana. Eh. Isi oli. oyo gwe wasukkulumizza ku nze naye singa onoonnindirizaako n'ondekawo nga ndi mulamu okutuusa ku lunaku lw'okuzuukira nja kumumalirawo ddala ezzadde lye Adamu. okulibuza okuggyako abatono ennyo Katonda n'amugamba nti nkukkiriza genda kwata amakubo go genda oyo anaaba akugoberedde mu bo mazima omuliro jahannama yeribeera empeera yammwe gwe naye nga yempeera entuukirivu sikiriza oyo yenna amulagira Wano Allah yalagira. Kitegeeza n'amaanyi abagamuwa ddala. webale nnyo sikiriza oyo yenna gw'osobodde mu bo n'eddoboozi lyo bakoowoole ng'obalumbagana n'ejje lyo eryebagadde embalaasi n'ery'okubigere weegatte nabo mu maali ne mu baana obalaganyise ng'obasuubiza n'ebisuubizo eby'obulimba Sitaani n'abalaganyisa wabula agambe Sitaani tabalaganyisa wabula okubagayaaza okubugayaaza Abagayaaza butaswala. akati kyoboga Nyonnyola. kakati ssebo omukulu oli yabuuziza ekibuuzo Sitaani avaawa Sitaani tumulabye yali omu ku kibinja ky'abamalayika kakati n'ajeema bamaze okutonda omuntu ate bamumuweereza Katonda agambe muvuuname muvuuname mu maaso ga Adamu ono gw'entonzi naali naga nti ntya nga nvuunamirawo ntya sebo katono nnyo waliwo sizoni Obuuza ye. waliwo kyenjagala okumunyonyola ono nti eno sizoni olaba gye tulimu eno abantu balina akacamukiro ke bayita amazaalibwa naye bwe tutunuulira mu kuzaalibwa kwa Kristo nti yazaalibwa nga kabaka naye bano abasajja bwe bajja ne batuuka ewa Herode ne bamugamba nti tunoonya kabaka w'e Buyudaaya azaaliddwa kabaka n'agamba nti bugenda obwakabaka bukola ki obwange bugenda nga era n'abuuza nti ali luddawo oyo kaakati Mukama yennyini okutuukiza pulaani ye bano n'abalabikira mu kirooto n'abagamba temuddayo omuki ew'omusajja oyo kati Herode olw'okuba yali emabega we nga abayingidde obwakabaka bwe n'atta abaki abaana bonna abaliwo ab'emyaka egyo ono Yesu ne bamuddusizaawa emisiri nga yennyini pulaani ye ey'okwewaayo y'okufaatuukiriza okufa kwe okuwangula Setaani alina kugituukiriza eno kati Herode lindako kyenjagala okugirayo nti obwakabaka bwa Katonda buno obwali buze kabaka azaaliddwa Herode ng'alaba bagenda kuyingira obukiki obwakabaka so kati Herode mu ndaba ye ng'ate obwakabaka bwalimu bwagala butte obwakabaka obwa Katonda oli kati Katonda yennyini talina mwoyo gwonna gwe yeeyambisa era yeeyambisa bantu Mariya ne Yosefu ne batwala omwana wa emisiri saate bwe omwana si yali Katonda omwana yali Katonda nkugambye yali Katonda kyenjagadde okujja omwana yali Katonda omwana nga bamuddusa Katonda nga bamuddusa ddala Katonda ne bamuddusa Kati twagala kumanya bwe tugamba nti Sitaani kyekyo ba Sheitani kyeki owejja okoleranga bw'onnyonnyola oyagala kulaga nti Sitaani si mwoyo kitonde era Sitaani kitonde mwoyo omutonde
mwoyo omutonde tegeza gusobola okubeera miraki kyovola gusobola okuyingira buli wonna so kakyogamba nti Katonda w'Abakatuliki munafu nnyo tasobola kukozesa mwoyo ogwo omutonde setaani okuyingira mu muntu yenna ate olwo aba akyayinza byonna ng'akukozesezza nkugambye ye yennyini yafuuka muntu bw'afuuka omuntu yeeyambisa omuntu ono n'afuuka saddaaka omuntu n'ayiwa omusaayi n'afuuka akaana ne bakaddusa ne bakayonsa naye bw'atuuka misoni ey'okuwangula setaani yennyini nnyini ate nga yalagidde anti buli akaana kano bwe kakula kagenda okutukiza misoni setaani yennyini agamba nti twawulira olina okukola bwoti fulamenyamiganamuga tokemanga mukama katondawo olwo sitaani lwabitegeera nti yani kitegeerekese olwezo nti ono omuntu yennyini nnyini Katonda yeeyamba mu bwakatonda bwe alina obuyinza bwonna nga bwabukozesa oli mulabe we mujeemu olunyiriri lugambye lyasaba bamulindirize era ono eyafa n'azuukira gwe tulindirira akomewo amusalire omusango amuzikirize kyetuliko ne kakati kyekyagamba Katonda talina wakozeseza sitaani talina nawo talina nekyeyeetaaga ne mu Vanjiri ne mu Bayibuli talina we yeetaaga ye Katonda ayinza byonna kyova olaba kyenvudde nkugamba mwabuuza luli Kristo bwe yatuuka okusalawo okufa tebattamutte ye yawaayo obulamu bwe singa bamutta amaani yamaliriza agamba nti afudde tonto afudde nguuli naye ye yaga nti nze nina obulamu nze mbuwaayo era kyobola nti ffe tufune obulamu obutakola ki obutagwa webale gaddi awo nawona nga ali ku sitaani akuba talina we yeetaaga mwoyo guli mutonde kale njagala kuwuliza bantu muŋŋambye nti abasiraamu bankakasizza nti ye Allah akolagana ne Sheitani Kurani bwegambye kati olwaleero so nakyogerako nga ntandika nga tukyali waggulu eyo nti bwe tubanga twogera ku bigambo bino ebikwatagana ne Katonda ebiri mu sitaani mujjengayo ebitabo byammwe munootingenga ebigambo bye tubasomesa ekigambo shaitani sayatwini tugenze mu lugati olidde saitwani sayatwini saitwani ye mufuratu yoyo kaŋŋaŋa era oyo yoyo kaŋŋaŋa omubedde saitwani sayatwini gwe basiba abantu baleme kulya mu Ramadhan gwe basiba ku njegere era abantu era ne balya amasitaani yepululu saitwani tebagasiba go bwe busitaani obukola noono omubedde obwo minal jinnati wannasi bw'obeera mu majini abantu omubedde alina gyali alina gyali aliwa kawabisi Katonda yamusula yamanyi ye bwayima n'atuma n'alagiriza ye muduumizi olaba asobola omukwata ku njegere n'amuteeka ku njegere Muramallani n'amutta ne munywa waragi Allah amuta n'alya embizi tofaayo sheeka manzi nyakongolereza tebagala kulemesa shaitani omubedde ye kamanda tugeza alina bataliyoni alina bataliyoni ye gyakulembera wano kati nga bwatugambye mu kitabo kitukuvu lubuwa ogenza okwotinga Shaitani webale nnyo naye watilu olidde wataba matatilu shayatwinu ala malik Sulaiman
wama kafara sulaimana ey'omukaaga shayatina mukaaga mukaaga 10:12 biri eyo biri 10:12 kakati tafsiri eno nze ndi wa Sheikh Abdulrazak Maulana ate ndi wa Sheikh Badawi Dr. Badawi olikumula ku Salamu TV yo mu Warabu ulidde oteeko ne Sheikh Nadia Bukako gwete byogera nga bwolaba eno program bakiyita nze nga bwenda watabau ma tatilu shayatina ala muluki Sulaimana wama kafara Sulaimana walakin shayatina kafaru emunahu senga badomu shaitani kafara naye bagambe shayatina kafaru tugenze munahu walluga kakati abo utuvu mashaitani okanyira kwe gakola ki kafaru yuallimuna kakati eno muna kururu nibasomesa oba nibayigiriza nansa abantu sihira obulogo kakati awo bulungu ekyo malayo sihira tujja kukoma kubabona aya tebagikoma makati nedda gimaleyo akabonera akakifu okalabye ngakategeeza akatono ngakategeeza koma kitegeeza malayo wama kafara Sulaimana walakini shayatina kafara Sulaimana sihira wama ngaziyigiriza abantu malakaini bibabila aruta wamaruta au tuba tukoma wali nedda nze kanjisomenyi maleyo nedda mulangira kaya nedda sebo tugimaleyo aya bamalayika bennyini be bafuuka ekikemu bwe kiri kyogamba Allah yekutula Bakara 10:2 malayo nedda dayo wali mu 2:12 dayo mu 2:12 kale goboganye haji aya tugimaleyo Allah teyekutula Allah takoma mu kubo sebo era bw'okutula mu aya okoze ekiyenyo sha wama malayo aya tuwulire tutandike bwe yatandikidde ne bagoberera ebyo setaani bye zisoma ebikwata ku bwakabaka bwa Sulaimaani. Mazima Sulaimaani teyakaafuwala naye setaani ze zaakaafuwala nga ziyigiriza abantu eddogo n'ebyo ebyassibwa ku bamalayika ababiri abali ebabiira Babuloni Haluuta ne Maaluuta. Wabula bamalayika abo bombiriri tebayigirizanga muntu n'omu dogo nga tebamutegeezezza nti ffe tuli kikemo wali mukyo kyayise shayatini seka kyabadde asoma bobe baafuuka ki sitaani olwekyo tokaafuwala kiri kyetubadde tukayanako nti Iblisa yali malayika eno aya ekinyweza zali malayika zennyini abantu ne bayiga okuva kubo engeri y'okusiga n'obutategeeragana wakati w'omusajja n'omukyala we naye baali tebayinza kuleeta kabi ku muntu yenna wabula olw'obuyinza bwa Katonda. Ekyo kye nasomesezza nti bakola lwa buyinza bwa Katonda kyabagamba ne bayiga ebyo ebibaleetera akabi so si kubaganyula so nga mazima baamanya nti oyo aligula eddogo talina mugabo gwonna mu bulamu obw'oluvannyuma era kibi nnyo ekyo kye batundamu emyoyo gyabwe singa baali bamanyi. Buli kimu kye bakola bakikolanga ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, bakikolanga ku lw'amaanyi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kyembadde kyeno kyasomesa luli
ngamba oyo omwami mwabasamize kale ebirala tujja byongerako esembayo malayo dakiika nkwadde 2 zokka osoma wa soko tuwe osoma Mariam 19 kikumi mumeka 19 Mariam eyo badde 12 Mariam 19 ebadde 83 Bakara kakati genze Mariam 1983 kakati akugambye n'agamba nti alam tara anna arsalna shayatina ala alkafirina ta'udhuhum azan kati wano era tolaba anti tolaba tolaba nga mazima ffe twasindikira setaani eri abakafiiri oyo omuvunzi agamba sitaani mufurad kyekyo twazira zisitaani zibeere mashayatini mangi era wano akiraga akati ente bwebeeremu ebeera nte ente bwe zibeera 1000 nte n'ettaka bwe liri osologa nti amaliga era ogamba endi era wano omufunuzi yateekawo nti eri abakafiiri zibeere nga zibaguyaguya oluguyaguya bwe zibalaganyisa ebyobulimba ne zibagoberezesa ebikolwa ebyobujeemu ndowooza ekyo kitegere Allah muzinze kakitegedde nti Allah ne setaani Allah ne sitaani ne setaani ono byaga sheya sema sheya ne shaitani bamunywanyi makolo wa Allah oyinza okugamba nti kaya si wa Allah ono kaloli si wa Allah Allah akozesa bano lwaki mutukako okuva mu bwaffe tudde mu busiraamu tetubakaka kale katufunayo kutugoberera ekigambo kaya bakadde bange abatuuliza ekiriwa ekya okubeera pulida sitaani okugamba nti sitaani oba liri yali jinni ate bano kati oli amuwadde amaanyi gonna owulidde kakati ate jinni balivunaana ki Allah nga yasobya kansomeyo ku message abatu producer bantereyo ku simu eya WhatsApp ne SMS ku screen yawo ali ku Impact FM enamba kosobola okuyita tusindikira obubaka ku note 7871255 bosindika obubaka tugenda bawe dakiika zino 10 nga tetunava mu studio olunaku olwaleero tojikubako eyo gisindikako SMS oba WhatsApp wabula gwe akuba ogenda tukubira ku simu zaffe eza studio wano ku Dream TV, BTV saako ne ku Impact FM noti 7 noti 285 985 awo wetugenda okubanga tuyita tubenga tukufuna bulungi messages zimu zirina wano ono agambye nti this is Denison Lugazi Satan is an arch enemy of God Jesus and man but God also uses Satan through giving him permission to tempt Christians in order to try them the same okay nti Katonda akozesa Sitaani ng'amuwa obuyinza okukema mu abakristaayo kati mukatu kyadagamba nti Katonda talina wakozeseza Sitaani anete abagane Sitaani yasulawa ali munju Sitaani yasulawa ali mu bantu ne majini oli mu Sitaani oli mu Sitaani lubowa atuba nze nazaala Sitaani Katonda asulawo totubuzabuza sokolinde aneti abuuziza Sitaani asula aneti abadde specific totubuzabuza asula munju ye Sitaani kambuuza ono omusamize Sitaani asulawa
simanyi nyumba ya sitaani. asula mu tunula mu kamera producer Bw'aba- mumusamizeomumpayeka mu abamu screen bantu. tubuuza omusamize sitaani asula wa Nze simanyi nyumba ya sitaani, simanyi nyumba ya mpulira Katonda. bagakuba enduulu ennyumba ya sitaani eyidde bwe mpulira bayimba mulumba taliwo yanditugambye Simanyi nyumba ya kaya sitaani, muziyimba simanyi ezo nyumba ya ennyumba Katonda. bubuuze kaya ezo ennyimba muziyimba ku luyimba tuyinza obutaluyimba naye tumanyi embeera ze. bwe bagamba kuba enduulu ennyumba ya sitaani eyidde Tennajja. eba nnyumba kyeyo tennaba kujja mpozi omuntu yennyini kubanga yabafudde yaba afudde yafuuse ennyumba zisa busolo sitaani asula wa mu bisenge alinga ali ku nsi kuno ali shamuru nga ali abula wonna ku nsi kuno ali shamuru naawe mwali muggwe buli kantu konna ali wati aspreadinga aspreadinga yesu yagamba alimu abeera mu bantu oyagala tuwa sitaani yagamba gyasula enjuye kati owejokolera kabagambe yabireese emyoyo gye n'emifuzi Enjuye girimu mu- emitendera ono yagiwandiikako bw'ati matayo 11 sifuddeyo oba olinga bwabadde agiyita ani naye bagamba nti gino tulwanagana nagyo bulwanaganyi gye gino naye giri mu ntereeza nti mulimu gifugira mu bbanga gifugira gyeyolekera mu bintu mu bitonde gibeera mu mazzi gibeera mu muliro kati wonna setaani asobola okubeerawo mu mazzi mu bitonde mu muliro ne mu bantu mwennyini yeerabisa bw'atyo mu nsolo mu binyonyi kyova olaba omuntu asobola okubeera kati nga bana basamize abeera n'ekiriga kyawo n'agamba nti ekyo kyajjajja gundi ng'omwoyo gutuulamu yesu agambye matayo endiga 12 ng'etuulamu omuki olunyiri lwana mu nnya ne bagamba nti osiŋŋaana omuntu ng'alina olusuku nga balusibamu ekiteete ng'ekiteete ekyo oba muti nga mutuulamu omwoyo gwennyininyini n'amaanyi gaagwo nga tomala gakola ki mwebale program please let the Catholic priest in studio name any person in the Bible whom Mary prayed for azizaayo eri emabega if she was or still entitled to pray for people. Moses ali tororo nti baweeyo omuntu omu Bayibuli Maria gwe yasabira anti Maria bwe yali akyali mu bulamu buno obwensi tusinga kumulabira wali ku mbaga y'ekkaana ng'asabira abantu basebo mutuwadde tayito kyeyo nga sigitegeera abantu abo be yayamba ng'ebyokulya bikoze eki bibaweddeko naye eno mu mbeera endala ayinza obutafunayo mu Bible teri muntu mulala bw'aba ayagadde kubanga nze nagaa ndi mu kyaki tulina tradition tulina magisterium tulina ne Bible kati waliwo ebimu byotajja kusanga mu biwandiiko eyo tolabanga Katonda bwe yali anunula Isirayiri mu Misiri yayagala okumanyika n'akakanyaza omutima gwa Falaawo abantu bategeera Bayibuli so si sitaani bw'obeera osoma waliwo kye bayita okusoma Bayibuli n'okuyiga nedda bagamba kye bali kwogera anti wuliriza bo bali kutunuulira mugamba Katonda talina waakozesezaani sitaani bakulaga Katonda n'akakanyaza so si sitaani n'akakanyaza oba Katonda n'atuma sitaani anti bo kati gwe Falaawo limulabanga muntu bo Falaawo balimulabanga sitaani ani we kiwandiikiddwa ndi sitaani ti Falaawo sitaani ebisomye n'agamba nti obukakanyavu obujeemu obusi abasitaani Falaawo yali sitaani makolo kalyeko kitegeeza Falaawo yafuuka sitaani kiri bwe kiti nze nabagambye nti Katonda ono bw'akozesa obuyinza bwe naye yeerabisa kubanga olaba Falaawo muntu era kyenva mbagamba nti Katonda ono olaba nti buli beeyambisa abantu kyekifaananyi ki mwami gundi ekigambo kya Katonda kitala kisala eruyi n'eruyi
bwe kyogerwa omu akakanyala omulala n'agonda kye bayita ekitale ekyobujobujo bwe bagamba nga abaana ba Isirayiri bagende Falawo n'akakanyala ne Kristo ne bamutwala mu ekede n'afuuka sitaani musooka mulinde nedda mutunoonyeza olunyiriro olulunziruse mu mutwe nga lulagira ddala nga Katonda ekigambo kye twogedde ki ekimukakanyizza wano we wagala Katonda bwagamba nti nze ono nakugamba nti twasabana ani akakanyaza ono Katonda era Katonda so si sitaani ate oli gundi Koseya mga genda owase bugundi omukazi ow'obwenzi ozaala abaana ab'obwenzi era Katonda bannange tuleke ku distortinga Bayibuli entegeera yakumpimpi n'agaana n'amaanyi n'amutta kyemugezaako tugamba omulangira ogenda kwogera enkadde yonna erina enzikiriza bagiyita fatalism good and ebirungi n'ebibi biva wa Katonda ye yali enjigiriza endagano enkadde kati empya ayigiriza kati bajja okujja otutegeeza ne tutegeera nti ebibi biva waani n'ekirungi kiva Katonda naye eri baalina era okukwalemera mu busiraamu kyova olaba eri mu kitabo kya Yobu gwe mwesibako aga nti yadde onzita naye sijja kukola ki kati embeera eyo erowooza ejja ne mubamu ku bakristaayo eya fatalism era bano bagirina nyaga Mashariki ne Magharibi byonna byani ebibi n'ebirungi ono kyava kugamba nti nogenda okukola Allah yakuwa amaanyi namwa ali kulayini ate Koseya tolulabye anti era nalwandagano kati ntaba mbaya ali kulayini 7-3 tukimanyi endagaano kati gizalemu waliwo ali kulayini bannange waliwo ali kulayini batuweeyo ali kulayini omu babiri tuve wano nange ndikakanyaza omutima gwa Falaawo Katonda wanyisebo oba nyabo so si sitaani Sebo wesebo mujebale gyonna ani ono olumanfuta wa Fula Hannington yesebo kakati wena mpulidde nga mwogera ekya sitaani sitaani yazaalibwa yeetonda bwetonzi ye sitaani waba yazaalibwa ani yamuzaala kubanga nti omuntu wamugamba teyoli akwatibwako sitaani naye yagolebwa mwana waani alina taata we alina we yasibuka oba nedda buli muntu tebayinza kuzaala president omuntu afuuka bufuusi president kakali ne sitaani ekigambo sitaani yafuuka bufuusi omulabe omukemi lwasa mayinja waliwo ali kulayini president naawe wangi yes yebazibwe amina ani ono omwami ometa musumba kati Benjamin nsangibwa wano n'asana enabweru njagala kubagamba ngu sitaani naawe gye mutudde waalaawo era watabeera naawe otudde awo munnakatulika mulina musiraama mulina n'omulokola tambula naye era bw'otegeera ngu sitaani mulina okwogera ebigambo bitali bituufu ebikyamu omanya ngu obiyogedde bya sitaani obiyogedde ebigambo birungi ebituufu omanya byogedde bya Katonda so obyomutambula na sitaani mukama bankuumire kale ampa omulala musumba we Nansana muwulidde kitayinza kutegeera lwaki Yesu yagamba Petero nti wangi oyo musumba nawe ani ono wangi sebo oli mulabe wange ono oyogera ne Timothy njogera nani mubalaba mwoyo guli Timothy ye mukulu Timothy kati nze mbuuza njagala banseeko yantangazeemu omulamwa gumubaddeko kubadde gwa sitaani nyiza obutawukananya n'oyo asoose okubuuza ekibuuzo nze njagala okumanya sitaani yajja ate okufuuka sitaani era kitonde kyani tujja mukunyonyola
webale bakuwulidde ki ekikuleeta wano ekikuleeta wano kusomesa ekyo kitu nakibagaana bannange you come here to teach omuntu buli lunaku buli ssaawa wabeerawo abapya omupya ajja. Wanji hello yesebo balamusiza nnyo banyombi entebe Saalongo nsanyusa okuwuliza Saalongo mbadde asaba omulamwa gwa sitaani gyatandika atya gwe mulamwa mulamba gubakutta omubabire olina butanziramu ntigesamatiraati ogeza Lubaale asinga baali bantu Kibuuka Omumbaale Nagawonye Kawumpuli naguno okujwa abasamiza abakutu bakyafuuka sitaani nga bafudde bakyafuuka balubaale mbuuza mukatoliki nekiza kimanya yagamba nti tebasigenda bifaananyi ate okuvunama bavunama jasanziremu kyokkakyokka neyanzika kale mukatuki ndooza gwe abaddamu Saalongo nnyo sikawulidde kyayogedde ekyo waliwo kasikatire simale sikawulidde ate okuvunama naye ako sikawulidde agambe ugambe tobusiza bifaananyi ate okubivunamira temusinza bifaananyi ate okubivunamira weduka walimalire n'okubawo n'ekyenyi muddemu tuve wano mwami Nyombi nkweyanziza nnyo nkweyanzeega ensonga y'okuvunama etegeeza kuba kitiibwa kyenyinza ogasi yakusinza kubanga waliwo ni mu bayibuli wano weyali musa weyali n'avunama amaaso ge bamalayika gye bajja okuwa ekitiibwa n'okusinza byanjawulo nnyo era nkiyigiriza yigiriza kaaya yatakimanyi Dr. Serwadda ensonga gye yanyonyola kaaya gwoba osooka gwolabako njonja muyigiriza nga tuddayo ewaffe okusinza n'okuwa ekitiibwa byanjawulo nagenda ku kyoto okuma omuliro nenvugamira ku kyoto naye nga sisinza byanjawulo wakati wotunulira abaali ekifaananyi kya ddani kya gundi kye yakola kabaka Nabukadduneeza emikolo egyakikolwako nenge gye bakiweerezanga ne bakisinza ne bafuwa eŋŋombe ne bakola kyanjawulo nnyo nammwe kyemukola mwe mukola birala nnyo mwekerezi byakuwa buwi kitiibwa byanjawulo nnyo 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 kasi ndagala tugamba oli mutuufu bw'oba onnyonnyola byanjawulo nnyo lwakuba nti omuntu aba tayagala kukkiriza muwulidde bulungi bwe tudda ensibuko setaani kyeki sheitani kyeki tugenda tandikira ku nsibuko omuntu ayongere okutegeera kale tubaagaliza akaseera akalungi mubeere bulungi era mweraba